oluvannyuma lw'okuttibwa kwe yali omubaka wa munisipaali ya Arua Ibrahim Abiriga, abakuuma dembe batandikira okunoonyereza okuzuula ekintu kyonna ekiyinza okubaggusa ku baali emabega w'ettemu lino. Ekimu ku bye baazuula ye ssimu y'Emmanuel Munaaba ow'emyaka 17 nga mutuuze w'e Kawanda. Amangu ddala ono yakwatibwa. Maama wa Munaaba yeekubira endulu bekikwatako bate mutabani we ng'agamba nti musajja wattu yali talina kyamanyi ku ttemu lyakolebwa ku Abiriga. Essimu y'omwana wange yabula, yaŋŋamba nti yaggwa, n'atandika okukozesa eyange, n'eyange nayo baagitwala era bagiggyako, ne bwe ngikubako kati teriiko. Okuva ku olwo Munaaba yakulungula ebbanga lya myezi 2 mu nkomyo era nga yateebwa omwezi guwedde. Kubanga eri emyezi 2 namala mukomera yadde nga saatulugunyizibwa mukomera, naye bwe nakomawo ndi nga omutulugunyiira. Ono kwe tusanze maka g'abazadde be atugambye nti essimu yamuzaalira akabasa yamugwako ng'agenza okulaba ogubadde. Nagendayo ndabe kiki ekituuseewo, kati we nagendayo essimu yange awo yangwirako. Kaakati inginiya wange Muna bwe basooka ndowooza okubira sinakindi oba yali abamanyi, awo kwe kumpaayo ne bankwata. Agamba nti yatwalibwa mu Barracks y'Embuya oluvannyuma n'aggyibwayo n'atwalibwa e Kireka. Agamba nti wadde teyatulugunyizibwa wabula yatya nnyo olw'abo bye yasangayo nga baatulugunyizibwa. Natya nnyo olw'abantu bwe nasangawo, entulugunya gye baali babatulugunyaamu. Kati nange nga mmanyi ekyo ekyatuukawo nange kye kigenda okuntuukako. Okusinza ku kiwandiiko kye tulabyeko, Munaaba yaggulwako ogwobutemu, ekintu kyagamba nti kyonoonye erinnya lye ne kikamala. Kubanga sikyalina mirimu gya kukola, abaali bankozesa bwe mbasemberera bangoba bugobi mbusembere eri oli mutemu. Bwensanze nti omwana wange buli wamu bukyavaayo mu kkomera, buli wamu bamubuula olwakyamuwa mirimu, buli wamu bamugamba nti mutemu. Aneti Walusansa nga ye maama wa Munaaba asiimye amawulire nti gakola kinene ku kuteebwa kwa mutabani we.